kwekumira ku 91.6 Royal FM nkwaniriza era nkubuuzaako amakya g'olunaku olwaleero. Eno ye program Obulamu mwe tumanyira ensonga ezikwata ku bulamu n'endwadde ez'enjawulo we tuzoogererako, era nga mu studios ebiseera ebisinga sitera bba nzekka, ntera obbeera n'omusawo asobola otunnyonnyola ensonga nga bwe ziri, oba ne mbeera n'abagenyi ab'enjawulo. Program eno ekutuusibwako Doctors Clinic, osobola obbasanga e Mengo oba n'obakubira ku nnamba z'essimu tugenda bba tuzifuna mu maaso awo gye bujjako. Nga bwe tugenda mu maaso teweerabira nti tuli live ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ssaako ne Twitter, osobola otusangayo era osobola otusanga ne ku mukutu gwaffe ogwa YouTube at Royal FM 91.6. So tugenda tandika makya g'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga y'obulwadde obwa Mukenenya, nga oluyimba olwo lwe tugguzaawo bw'oluwulidde, era nsuubira abamu ku mmwe mumanyi ki kye tugenda okwogerako. Lwakuba ku luno tugenda bbeera more specific ku baana abavubuka, kuba ennaku zino okusinziira ku reports ezisinga kiraga nti obulwadde buno businze nnyo okweriisa enkuuli mu baana abavubuka. So tugenda bba olunaku olwaleero twogera ku nsonga lwaki, biki ebiviiriddeko obulwadde buno okubeera nga bungi nnyo ensangi zino mu baana abavubuka. Mu studios ninamu abakyala basatu abali ready okubaako ensonga ze bannyonnyola ku nsonga eyo y'emu, era ndowooza ngenda basaba beeyanjulire abawuliriza bange. Ntandike n'omukyala ali ku ludda olwakono. Musibye mutya abawuliriza ba Royal FM, erinnya nze Nakandikeeti nga nviiridde Nateete. Musibye mutya abawuliriza baffe abalungi, amannya nze Mayemu Nakibuuka nga mbeera Mpereero. Musibye mutya abawuliriza ba MRO, amannya nze Nayiga Brenda okuva Emmengo. Kaakati nga bwe nagambye, program tuli mu Obulamu, ye program gye tulimu amakya g'olunaku olwaleero. Nagambye kutuusibwako Doctors Clinic, basangibwa Mengo, osobola obbakubira ku nnamba y'essimu 0781484853 oba n'obakyalira ku mutimbagano ku Facebook Doctors Clinic, n'osobola okumanya ensonga nga bwe zitambula ne basobola n'okujjanjaba. Obulamu, nze Arthur Regan Sajjabbi ogikutuusaako, era nga tugenda tandikirawo ku nsonga eyo lwaki ki ekiviiriddeko abavubuka okuba nga obulwadde buno bwa Mukenenya businze kweyolekera mu bbo ensangi zino. Ngenda tandika ne omukyala ali ku ludda olwa left, mukyala Nakandikeeti, asooke atubuulire ye ki kyalowooza ekiviiriddeko obulwadde buno okuba nga ennaku zino bungi nnyo mu bavubuka. Olowooza ki nyawo? Nyongera okubeebaza okuba nga muwuliriza Royal FM. Kati ku mulamu ogwaleero, lwaki siriimu yeeyombekedde nnyo mu bavubuka? Ensonga yange eri nti abavubuka basusse okwagala ebintu ebirungi, nti omuntu ayagala ebintu ebirungi okwegomba kuno. Ate n'ekirala mu bavubuka, nti abavubuka batambulira nnyo mu bibinja, nti bwe batambulira mu bibinja balina emize gye bayiga, kati nga drugs. Drugs ezo abantu abasinga mumanyi nti drugs abamu basmokinga, abamu balya buli ng'olaba amayirungi, naye kati abavubuka bano bakozesa nnyo kati ebiyiso okusinga. Nti ogenda kwesanga bagenda kukwata ekiyiso, oli nga mulwadde wa siriimu akyekube, at the same time akikwate ku nsonga y'emu, akikwate agenda akiwa omuvubuka omulala, ng'ate osanga ye abadde mulamu. Kwegamba empisa emu olw'okuba nti beekuba drug babeere nga bagikozesa mu gurupu emu, siriimu awo atambule. Then ensonga ey'okulala, abavubuka abamu bafuna siriimu nti babeera bazaaliddwa naye. Oyinza okwekanga nga maama mulwadde wa siriimu oba taata nga alina obulwadde, nti agenda kuba olw'okuba nti tagoberera mateeka ga busawo,
tagenda faayo okumira ddagala litangira mwana ono ali mu lubuto. So azaale omwana nga mulwadde, n'omwana olw'obutagala akule, omwana oyo akule. Abamu bagalalirira okwekebeza gamba seegattangako seenyigangako mu bikolwa bya bukaaba so ndi mulamu, so nga yazaalibwa n'ako akawuka. Ogenda okwekanga nga yagadde abawala ab'enjawulo oba bamuwala yagadde abavubuka ab'enjawulo, teyeekebezza, kivaamu ng'obulwadde abusaasaanyiza. Toyanza nnyo eyo y'endowooza ye, so tugendako ku muteesa waffe owokubiri naye abeeko ky'atunnyonnyola ku bulwadde buno. Nnyabo neeyanza omukisa ogumpeereddwa. Nze ensonga eyange nalirowooza nti olw'ensonga nti abaana ab'ensangi zino abato beetabye mu bikolwa by'okwegaddanga nga bakyali ku myaka emito, kiviiriddeko okusaasaana kwa siriimu. Mu kino kye ntegeeza nti abaana bafunye access ku bintu ebibalaga nti okwegaddanga kya bulijjo, nga okugeza ng'amasimu, nti abaana bakozesa social media ne balaba blue movies, kati gw'aba alabye ng'atudde ne munne olwo oluvaawo nga bagenda nabo nga bageza ku kye balabye, nga tebambadde, tafuddeeyo munne gwakikola naye status ye ereetya, nga munnange Keti wabagambye nti oli abayinza oba bamuzaala n'obulwadde, kati bwe bagenda mu kikolwa ekyo beekanga nga beesiize obulwadde bwa mukenenya. N'ensonga endala eyange gye ndowoozaako yandiba ng'eri nti abazadde bo bennyini beesuuliddeyo gwa naggamba eri abaana baabwe. Abazadde b'ensangi zino tebakyafaayo kubuulira abaana baabwe beeyisizza batya, bakoze batya, bambadde batya. Whereby omwana afuluma mu nnyumba ng'ayambadde akagoye nga kampi, ng'ayambadde bubi, nga ye ekigendererwa kye lwaki akambadde to entice men, whereby nti ajala bw'anaamwagala, bw'anaaba amwagadde, bw'anaamuyita nga bagenda, kubanga ye kyekigendererwa ky'ensonga lwaki yayambadde akagoye ako akampi, so that afunayo amusiiya, bwe bamusiiyaako nga batwala nga kiggweeraawo, nga kiviirako entambuza y'obulwadde. Anti labayo yayambadde akagoye ke nkugambye okusikiriza, kati ye ekiri muli mu bwongo kusikiriza, kati ajja kukusanga mwami Arthur olabe ng'ayambadde byayambadde bikoze ki, binkoledde. Bingi teyafuna kubuulirirwa, kubanga ngambye abazadde beesuddeyo gwa naggamba, teyafuna kubuulirirwa eri bazadde be, ajja kukkiriza bukkiriza mugende gw'omugyeko omutemwago oba omuwadde emitwalo 2 ng'omuleko musiiza obulwadde, ate neggwe agenda okukwagala ng'alinayo munne ayinza obbayo ne ka boyfriend ke kajjese nako ng'akatwalira obulwadde nga bugenda busaasaanayo butyo mu bavubuka. Ensonga zeezo tukyali mu program Obulamu, tutunuulira obulamu, endwadde ez'enjawulo mu bantu. We tuddako ku Facebook page yaffe, ebibuuzo byo bikyali bingi bijja era musigale nga mubisindika. Royal FM 91.6. Tugendagendako ew'omukyala owookusatu naye asooke atuwa endowooza ye. Nyabo ki ky'obadde olowooza oba ki ky'olowooza ekiviirako obulwadde bwa mukenenya okweyongera mu bavubuka? Neeyanziza okumpa omukisa guno okwogerako n'abavubuka. Nze ndowooza ensonga esooka ya gavumenti tefuddeeyo ku bavubuka kutuwa tayimu gye tubeeramu mu bivvulu ne mu mabaala, kuba abavubuka agenda kuva ku makya mpaka lwaggulu oba mpaka kiro n'avayo ssaawa 9, abamu ne batamiira, kati bwe batamiira tamanya naggwe yeebase naye. Abamu beebaka n'abalwadde tamanya kuba aba atamidde, oba oli n'amutwala okuva ssaawa emu ey'ekiro n'asulayo, mu kusulayo okwo tamanya gwasuze naye. Kyova olaba gavumenti tefuddeeyo nnyo ku bavubuka, yanditaddewo obudde tina abavubuka bakomenga ssaawa oba 4 oba 6. Ensonga eyo ey'okukoma ku bavubuka tolowooza nti oba
osala ku ddembe lyabwe kuba olwedde baba batuusa emyaka egyo egyesalirawo egy'okutambula. Ekyo tekiba kusala ku ddembe lyabwe, kiba kyakuba protectinga kuuma bulamu bwabwe. Kyova olaba n'omuzadde we tubeera abato, omuzadde bw'okola ensobi ne waba akwagala nnyo akubamuko, at least akubamu oluyi. N'ensonga ezo tweyanziza ebirowoozo byammwe, buli omu ekyo kyalowooza ku bulwadde obwa Mukenenya n'ensonga ezibuviiriddeko okweyongera mu bavubuka. Tukyaliwo era nga tukyattaanya ensonga. Teweerabira program nagambye kutuusibwako Doctors Clinic, basangibwa Mengo. Osobola obbatuukirira olunaku olwaleero oba oyina kye weebuuza ku bulwadde bwonna obw'engeri yonna. Bajjanjaba abato n'abakulu. Osobola okubafuna ku nnamba y'essimu 0781484853. Ojja bba nga obafuna bulungi basobole okugezaako bba nga bakujjanjaba era nga bakunnyonnyola. Kaakano nga tukyagenda mu maaso, program Obulamu 91.6 Royal FM Athariga Nsajjabbi ogikutuusaako. Ngenda kusaba nkole ku ssente katono nnyo naye temuvaawo, tugenda bba tukomawo ate abakyala bano bongere obbabuulira butya bwe tuyinza okwewala obulwadde bwa Mukenenya okusaasaana mu bavubuka. 91.6 Royal FM, tovaawo. A glance at the aim of regionalism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIMA Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIMA Real TV. The department has fed the global practice with outstanding personnels backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Emerald TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Kuliko eyo mu bulango bwa bakama baffe okyali ku 91.6 Royal FM. Nkwebaza wenna akyatwekuumiddeko era ne nkwebaza okuba nga okyatuwuliriza. Kati nga we tubadde twogera nga tetunagenda mu bulango, tubadde twogera ku nsonga lwaki bintu ki ebiviiriddeko obulwadde bwa Mukenenya obba nga bweyongedde nnyo ensangi zino mu bavubuka. Ensonga tukyalina nnyingi era tukyalina mpitirivu. Ku Facebook waliwo munnaffe abuuzizza nti mwogedde byonna naye waliwo ensonga ezimu ze mutakutteeko era nga ayagala musooke mwongere okuttaanyaako. Abagenyi bange be nnina mu studio bagenda bba ekintu ekyo ndowooza bongera okittaanyaako. Kansookere ow'omukyala Brenda asooke abeeko kyayongereza ku nsonga eyo. Brenda? Okwongerezaako, ensonga endala ereetedde abavubuka obulwadde bwa siriimu okweyongera mu bavubuka, nze ndowooza ensonga y'okwegomba. Abavubuka twegomba nnyo. Ne weegomba emmotoka, ne weegomba ennyumba, ne weegomba essimu, ne weegomba obugoye. Ate nga munnange abavubuka kati ba boyfriend be tulina tosobola mugamba nti nongulira emmotoka, aba tagisobola gigula. Ekitegeeza oba ogendagenda ku musajja omukulu. Bano bempulira be bayita ba sugar daddy ennaku zino. Ba sugar daddy. Oba ogendagenda eyo
anti oba weegoomye emmotoka n'akuwa emmotoka era bw'agikuwa naye aba ayagala ebibye. Ate era bw'aba ayagala ebibye tojja mugaana era ajja kutwala butwazi. Tomukebedde ate oba yakuwa emmotoka tomukebedde gwe naawe okola ki? Ogamba munaakeberera eri oyisaawo buyisaawo. Ate oba neevuga tunaakeberera eri. Awo ng'obulwadde mukola ki? Ogamba Katonda anaakuuma. Nga gamba Katonda anaakuuma. Nga nvaawo nga ntwalirako ne boyfriend gwe ngenda nendaga mu bantu. Anti olimba simulaga. Era kale ensonga zeezo tukyali mu programu Obulamu. Kansabe Omuteesanga owokubiri abeeko kyayongereza ku nsonga eyo, then tujja gendako mu maaso awo ku ngeri tutya we tusobola okwewala ebintu nga bino, like engeri obulwadde buno gye busaasaana. Tweyongereyo mu maaso. Okwongereza ku nsonga ezo ndowooza nti okusaasaana kwa siriimu kwandibwa nga kukozesebwa nga omuntu nga ye omuntu nga yafuna obulwadde bwa siriimu n'ayagala okwesasuza. Mu kino kyentegeeza nti waliyo bantu bangi afuna obulwadde oba omuntu eyabumusiiga yamwagala akimanyi abuyina n'agamba kaŋŋume obulwadde aba abunsiiga kasita nze gwe njagala at heart. Naye tuuka mu maaso eyo ne bitabagendera bulungi ne baawukana. So buno obukyayi bw'alina ku mutima bumuwaliriza okugamba nti kati ngeri gye nnyina buno obulwadde sigenda kuddamu kwagala muntu wabula ngenda tandika kukozesa. Basobola okukozesa omusajja naawe omuwala asobola okukozesa naaba nga ye ekigendererwa kye kyakusiiga era aba asigala akukozesezza n'agamba ngenda kati ne busaasaana bwe butyo. N'ensonga endala yandibadde nti abantu oba abavubuka beesuuliddeyo gwa naggamba ku nsonga y'okukumira eddagala. Nti omuvubuka kati waana nga nze n'agamba banaandaba batya nga nkola ki nga ngenze neno n'eddagala lya siriimu n'atamanya nti ye yennyini ye yereetera obuzibu. Tamize eddagala teyeekomyeko ku nsonga ya kwegatta okugera abo obulwadde busaasaanye bwe butyo. So omwami Oyanza olw'endowooza eyo. Ndowooza omukyala akuddiridde alina kyayongerezaako. Neeyanzizza okunnyongera omukisa guno eno. Kati ku nsonga eno ey'okuba nti lwaki obuwuka busaasaanye, ensonga endala gye nnina eri nti abavubuka baagadde nnyo okugenda live. Ki kyentegeeza? Nti oyinza osisinkana omwana omuwala nga ye missoni ye eri emu, kasita gundi ono tanfunyisa lubuto, nti ajja kujjukira omira akaweke abula yeerabira okozesa kondomu, of which ffenna tukimanyi nti kondomu y'emu ku ngeri y'okutangiramu obulwadde buno okola ki okusaasaana. Ajja gamba kasita nina akaweke sigenda funa lubuto, naye neerabira nti obulwadde bukola ki gye buli. Ogenda okwekanga nga avudde ewoono amize akaweke, agenze ew'omulala era afuddeyo okumira akaweke, naye yeerabidde okola ki okwambala ebigenda omutangira olwala obulwadde buno. So obulwadde bwe butyo ne busaasaana. Kati ku mulamu ogwokubiri ogambye engeri tutandike like ensonga zeezo zikyatambula bwe zityo. Tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyoka lwaki obulwadde bwa mukenenya bweyongedde nnyo ensangi zino mu bavubuka. Kakati nga we tuwulidde ebiviiriddeko obulwadde buno okweyongera ssaako n'okusaasaana mu ngeri y'emu, era nsuubira waliwo engeri gye tuyinza oyitamu okulaba nga tubyewala. Ngenda ssaba abantu bange be nnina mu studio olwaleero babeeko engeri gye batubuulira nze naawe omuwuliriza wange ali eyo tuyinza tutya okwekuuma obulwadde buno bba nga tebusaasaana nnyo naddala mu ffe abavubuka. Antandike ne Kate. Ku nsonga y'okwewalamu obulwadde buno osaasaana mu bavubuka, ensonga esookera ddala bannaaye nga bw'otatya
nga bw'oti omwana ow'obuwala nga bw'oti okufuna olubuto y'engeri y'emu gy'oba otyamu okola ki ofuna obulwadde buno nti nga w'okwata akasawo ko n'oteekamu lipstick n'oteekamu makeup n'oteekamu akatambaala mu ngeri emu gy'oba oteekamu ki akapiira kano kondomu nti totya nti oba omwana omulenzi yekka eyo gy'olaga yali supposed obbeera nga atambula n'obuntu buno kuba ffenna abasinga abavubuka tukimanyi abaana b'obuwala nti aho gye ŋŋenda omulenzi ajja bbeera nako n'ojja kwekanga ng'omulenzi oyo ye tali willing kola kikagula takaagalirako ddala tayagala nakambala mpulira nti bubutula oba bituufu oba bwokya kayulika abantu abasinga balina eyo endowooza nti nze nja kambala kayulika era sitiirwa ekintu kibe kyekimu kati lwaki tetugendeddewo towuliriza olwo omuvubuka yenna kugamba ebintu we bityo mukwano oyo si yeyekayika gwe baakulookingirako bw'aba tali wiringi kambala mugambe ekikole ki tukite ekyo kigende then ensonga ey'okubiri nti abavubuka twewala ennyo peer groups ezo nti ojja funa gurupu nga mbi bavubuka babiyagayaga mulimu 2 3 balwadde ekiyisa omukozesa kimu okwekanga nga mu mpisa eyo nga bwe nabannyonnyodde nti musobola okuba nga mujje kuba 3 4 ng'ate kumwe kuliko omulwadde ne mulwala obulwadde obwo so weewale groups ezo ez'ebiyagayaga okusobola okwekuuma ng'oli mulamu n'ensonga ey'okusatu gyensemba nayo nti bamaama bw'oba omanyi nti ofunye olubuto ng'ate oli mulwadde w'akawuka kano bakubiriza okgenda nga mu ddwaliro onywa eddagala osobola otangira omwana ono omuto obutalwala kuba gye bujja eyo maaso singa omusiiga obulwadde buno n'omuzaala ng'abuyina ajja kukula awulire bubi mu mutima ekijja omuviirako kwe kubanga alina omutima nti nze nga babunsiiga nabufuna sibwagala nti banzala nabo ojja kwekanga ng'abusaasaanyiza so we muba mugenze mu malwaliro ne musobola okuba nga mutangira omwana ono obutabulwala mujja zaala abaana bali healthy ensi ekulenga namu neeyanziza omukisa guno eno naffe tweyanziza endowooza yeeyo kakati omukyala addako naye kabeeko byatubuulira nyabo okwongereza ku nsonga munaye Kate zaawadde kansooke nkubire gavumenti omulanga nti kituufu muffe mulimu abalwadde naye ate abalwadde bano bangi balemeseddwa okufuna eddagala ku malwaliro gye bagabira kijja kitya nti mu kitundu mubeera mulimu eddwaliro omusawo alimu ebiseera ebisinga batadde abantu abatali professional mu bifo by'enjawulo bw'olwokuba gundi amanyi gundi kabamuleetera abaagaba eddagala nja tuuka ŋŋende mu ddwaliro ndi mulwadde wa Mukenenya Kate gy'ali musangeyo Kate ammanyi waba mmanyi n'omulala mmanyi kati bwe naaba nnoonya eddagala ajja kgenda agambewo bugundi okimanyi nno nti kamaayi kali ku ddagala tebijja kukomako oyo gwagambye ne gwagambye ajja kugambako mune bigende bisaasaane ŋŋambe ntandike okufuna fiya mu nze ndekerawo nono eddagala kubanga ntya okukola ki okuswala kuba kati ebintu byakati tebiringa byadda obulwadde bwakati osanga ekyana kinyirira naye nga mwana kiri ku ddagala so n'otamanya n'otayagala bakumanye olw'okuba weekuumye onyirira toyagala bakumanye nti oli kuki ku ddagala okwekanga nga tozzeeyo kuba obulwadde buno butambula nnyo nnyo naddala omuntu abulina nga takozesa ddagala nekireetera okusaasaana so gavumenti njikubiriza eteeke abantu mu bifo mwe bajja n'ensonga endala egamba nti abawala oba sina bawala bokka bavubuka bannange mulekerawo okwagala ebyamangu bitya nze nja kuba nalabye Kate alina essimu iPhone nange njagala sino siwa gyafoodinga oba bazadde bange tebagisobola njabba ntambula nsanga ekisajja kimpite olukoonako bwekiti bingi nti kindi mbwongo nnyina kyenkibalamu nja kudduka misinde tugende wekintutte wonna kinzijeko omutemwa gwange nange kimpe ssente ngende ngula essimu so kindekedde obulwadde kino tekiri ku bawala bokka kirina kummwe abalenzi oba abasajja nti ojja funayo sugar daddy sugar mami akuteekemu ssente ate osobole okufuna zonaateeka mu gw'olina ewaka ne gundi gw'okwana
olaba obulwadde ne bwe busaasaana kyoba omanya shuga mami ono tawa ggwe wekka kyanjawulo ki ekikulimu ajja alaba n'omulala bingi era nga bwakukoze bw'ajja kukola n'ani bw'ajja ofuna n'omulala agende ng'abagezaako ate bashuga mami be banene abalwadde balina ssente ate bagaba ssente naye balina mission so twewala ebiki ebintu by'okwagala ebyamangu badde ndowooza yange tweyanziza nga tuwumbawumba njasaba nsembyeyo omukyala asembayo naye atuwe kyalowooza. Nze kyendowooza nsaba gavumenti gyefeeyo nnyo ku bavubuka etuterewo tayimu tina abavubuka mukoma ssaawa bwe ziti omuvubuka guno omwenge omuvubuka talina kunywa mwenge guno kuba osanga omuvubuka ali babuyita bukitoko ng'akanywa okuva ku makya paka lwaggulu tamanya nagyasuze zeeyo ensonga. Tweyanziza nnyo olw'obubaka obwo mu ngeri y'emu obubaka bukyajja bukyali bungi nnyo. We are still interacting with our people on social media era tugenda gezaako laba nga tuwumbawumba. Kyenjagala buli omu ankolereyo kye naalisabye nti ampeeyo obugambo bwe oba aweeyo abawuliriza baffe obugambo bwe obusembayo. Njatandika ne mukyala Brenda abeeko kyagamba abawuliriza baffe nga tumaliriza. Kyensobola okusembyayo nsaba abavubuka mulekerawo okwegomba. Bw'oba ekintu tokisobola kireke. Bw'oba kozesa akasente mami kakuwadde oba dadi kakuwadde leka okgenda mu basajja abo bakulu oba okwetunda olw'okuba olabye munno nti ayina. Tulekeraawo okusaasaanya obulwadde kuba ffe tubusaasaanya so si bisolo. Byebyo ebyange. Tweyanza omukyala addako. Obubaka bwe nandiyagadde okulekera abawuliriza baffe abazadde bugenda eri abazadde nti abazadde baffe mubuulirire nnyo abaana kuba obutabuulira baana buvuddeko ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Omuzadde tuula wansi fissaayo obudde oyogereko n'omwana wo omutangaaze ensi etambula etya naye mmwe abaana mubalese ensi ebagunjule. Kyova olaba obulwadde bukyasaasaana nnyo n'emize emirala. Abazadde munaba temufunyeeyo budde eri baana bammwe. Sigadde nze Maye Munakibuuka. Tweyanza mukyala Kate. Neeyanziza nnyo neebaza abawuliriza era n'ensaba abawuliriza nti nga gavumenti bw'evuddeyo n'egaba eddagala lino erya siriimu naffe ng'abavubuka naddala ng'okimanyi oli mulwadde tujjumbire okugenda mu malwaliro ofuna eddagala lino. N'ekirala nkubiriza gavumenti oba nsaba gavumenti eteekewo programs ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nti eteekewo ebifo eby'enjawulo nti ojja sanga nga osobola okugendayo n'ofuna counseling oba guidance ku ndwadde zino kuba abantu abasinga bawulira siriimu naye tebamanyi siriimu kyeki. Abavubuka abamu bo bamanyi nti oba siriimu akwatirana mu kwegatta bwegassi kyokka so nga ebintu bingi nnyo 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 nga bwe tuwulidde ebirwaza siriimu. Kati nkubiriza gavumenti okuteeka abakugu mu bifo ebyenjawulo kati ng'ewaffe Nateete abantu ne basobola bba nga bagendayo ne beebuuza ensonga nnyingi ku ndwadde eno so n'endwadde endala. Neeyanziza nnyo. Omulungi akyatwekumiddeko ku 91.6 Royal FM. Ensonga bwe zityo olunaku lwaleero akawungeezi ka leero bwe zitambudde abagenyi be mbadde nabo mu studio bwe batyo bwe bazitaanyiza. Gwe n'omuvubuka ali eyo era ndaba amakya g'olunaku olwaleero era awuliriza puroguramu Obulamu. Kyensobola okugamba nti totya kwekebeza, genda mu ddwaliro lyonna erikuli okumpi oba osobola okgenda mu Doctors Clinic e Mengo ne basobola obba nga bakkebera weekebeza n'omira eddagala ne bakansolinga
todda buzza eyo n'ogamba nti nno otye ogenda mu ddwaliro. Genda mu ddwaliro weekebeze ate era weekuuma. Obupiira buno businga gavumenti egaba bwa bwereere. So nsuubira waalibadde ofuna akapiira n'otambula nako gwe omwana omulenzi osobola obbeera nako mu waleti, si musango otambula nako, oba gwe omwana omuwala obbeera nako w'oteeka lipstick n'akapiira n'okateekako. Ate era omuntu omugamba nti munnaaye kaba akapiira tekaliiko, ebintu tubireke, mukanoonye oba si kyo mukozese enkola endala. Oba omuntu oyo yennyini gw'oba oli naye ng'omanyi nti y'omu, either abeera n'omuntu omu oba okozesa obupiira oba n'enkola zonna endala ezisobola okugezaako okukuuma oba okutangira ofuna obulwadde bwa mukenenya. Mu ngeri eyo tuba tusobola okugezaako okulaba nti tukendeeza ku ngeri obulwadde buno gye butambulamu. 91.6 Royal FM kw'obadde oli program Obulamu, Atharigan Sajjabbi nze mbaddewo gikutuusaako. Kankwakalize ekyemisana ekirungi, mweraba.